n'agamba nti nze bwe mba nnwanira omusajja ate mpanvuwa n'Abaganda bwe tuba tulwanira Obuganda n'ettaka n'obutaka bwaffe n'empeke yaffe n'ennono yaffe tulina okuluna okuwanvuwa. Tusiime nnyo abalungi Abaganda abatuwuliriza nga tubasaba omwaka guno tuleme kuba ng'olugero lwa Wankoko jjajja lwe yagera nti enkoko zikulira ku kyalo naye amazzi ne zinywa manaabemu naye nga tezimanyi oluzzi bagakimye tesobola genda kunywa mu luzzi. Tubenga tulwanyisa ekintu kino. Emisaala egisasula aba Kiboko Squad giva mu Buganda kubanga mu Buganda mwe muli emyalo, mwe muli revenue authority, mwe muli buli kimu, mwe muli ebyobugagga bye basimamu, mwe muli amasannyalaze. Nti emisaala egisasula abantu abamalawo Obuganda oba bambega abajja okulwanyisa ejje lya Buganda eri yonna yonna gye lyaddukira sente ziva mu Buganda. Sebusiru bwa nkoko buzikuliza ku kyalo naye amazzi ne bunywa ne zinywa manaabemu. Olugero olwo mulowoozeeko kubanga engero entanda bajjajjaffe gye baatusibiriranga nga balaba gye tulaga wazingalavu Obuganda buzingaladde. Tulina kubulwanirira buve mu buzingamu bwe bulimu. Ayi Mukama Katonda wa Buganda tukwebaza kutuyisa mu mwaka omukadde ne tukusaba naguno omujja ogutuyiseemu mu buwanguzi nga tulowooleza eggwanga lyaffe Buganda n'okulirwanirira kubanga tuddukira awuwo ffe abalwanyi kubanga gwe Katonda w'amagye. Tulwanire eggwanga lyaffe Buganda live mu buwambe, obuwambe obw'obwongo n'obuwambe obw'emibiri nga ntegeeza ettaka. Ayi Mukama Katonda tukole ebyo ebitugwanidde okukola, tuve ku bitatugwanidde kukola mu mwaka guno omujja kubanga abalabe baffe bategekedde ebintu bingi mu kabada zaabwe bye baagala okuggyayo okulaba nga basaanyaawo eggwanga lyo. Katonda n'Obuganda omwoyo gumu n'emmeeme emu daba omukwano ogwo. Bweza amiina amiina ddala. Weewaawo aba Buganda Royal Army oba abambowa ne tugamba tutya nti Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda w'olisimba evviivi ffe we tulise n'amazzi ne tuganywa owangaale ennyo n'Obuganda bufune obutongole bwabwo amangu ddala. Muganda nga omutabaazi. Ssebo neyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale nga bw'okiddiŋŋana buli lukya. Tino yokka ereediyo etendereza ekitiibwa kya Ssaabasajja mu butuufu bwakyo. Era tumaliriza nga tubaagaliza omwaka ogw'okulowooza ennyo Abaganda tufune entegeka eya nnamaddala, tuleme kutambula n'abalabe. Balabe baffe naffe tutandika okubalamba nabo bafuuke enkoko njeru, ate ffekka tunaafuuka nkoko njeru, naye tubamanye abali mu ffe kintu kikulu nnyo. Abaluvu b'ebyenfuna ku Buganda tubeere nga tutegekera abaana n'abazzukulu basange nga naffe tulina kye tutadde mu kkubo. Kale wadde abamu tululiba tetubirabyeko oba tebabirabyeko, abalituuka
naye nga waliwo entandikwa tetukkiriza kugitemerako ttaka. Entandikwa ya Buganda ffe twalayira wano amagye ga Buganda tulina okubeera nti tugazzaawo kubanga ge gakuuma Obuganda. Omulongo yatugamba wano tekitiibwa kya Buganda gye kyalaga, amagye ga Buganda gye gaalaga n'ekitiibwa kya Buganda gye kyalaga, nga ddala okirabira ddala kituufu. Tetulina nga tewali maanyi, naye Mukama Katonda tumusaba ffe twawaayo okubeera nti tukitegeeza buli Muganda tikimukakatako okuba mu Buganda Royal Army. Sebo nga mmaliriza mwenna abalwadde n'abali mu makomera abatavaamu ku lwa Buganda, Mukama Katonda atusaasire tusobole okubajjayo kubanga entalo ze zibasumulula ne tubeera nti tubajjeeyo. Ekyo Mukama Katonda ayinza okireeta, naye ng'ekijja mu maaso awo kiyinza okuba nga si kirungi kubanga Mukama Katonda agenda tuwa entandikwa entuufu. Abaganda twebuuzenga ebibuuzo, kintu kikulu nnyo, tutunuulirenga ebintu ebibaddewo emabega. Mbalamusa mwenna ng'era mbasiibula, mweraba. Tujja kudda mutuwuliziganye nate ku Lwomukaaga mu America wano mu ngabo ya Buganda ku Sande. Tudde mutuwuliziganye nate, mubeere bulungi, mweraba.